Abakrisitayo okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu n'ebimu nga beetabiddwako omutandisi wa Delta TV tukole ow'ekitiibwa Dr. Canon Gasita Lulentake bakuŋŋaanidde wamu ku Katwe Matters Church okusinza omutonzi w'eggulu n'ensi. Abayimbi abali mu kwaya ate mwogera nnyo. Certificates tuzirisiivinze mukuliko eyo. Mutulaze amaanyi, mututunze bulungi. N'emidaali tumaze ogirisiivinga. Kale mutuwe item emu. Okusaba kwa leero kubaddemu abagenyi ab'enjawulo omubadde ne Right Reverend Wilson Kisekka omulabirizi w'eruwero owokuna era ng'ono yakulembeddemu okusaba kuno. Reverend Wilson asomesezza abakrisitaayo okutendereza Katonda kubanga basitulira ku migugu buli kaseera ng'oba oli awo tebandisoboddenga si Katonda. Kubategeeza Mukama atenderezebwe kubanga buli lunaku asitula. Katonda waali buli lunaku awanirira. Kwegamba omuntu aba n'ebintu bingi oluusi abamu afuna ne stress. Omuntu aba n'ebintu bingi ne bimuzitowerera kwegamba naye weewunya tulina Katonda oyo atwagala ye buli lunaku atusitulirako. Yesu yeebazibwe. Ono engeri gy'atambulidde ku mulamu agwa Katonda okusitulira abakrisitaayo emigugu gyabwe abakubirizza okwesiga Katonda kubanga ye waali okubasitulira ku bizito ye. Oyinza okutendewalirwa. Simanyi kikyoyitamu, simanyi biki byolaba, simanyi programu zolaba, njala kutegeeza nti weesige Katonda ye waali okukuyamba n'okukusitulirako ebyo ebisito. N'osobola okukola ki? Okutambula. Oluvannyuma abakrisitaayo bonna batandikiddeyo okuwaayo ssente ez'okuzimba ekizimbe kye bayise Sondi House omutuuzi w'enkiiko za kkanisa nga kino kyakuzimbibwa ku bulabirizi bw'eruweero era nga akulira enkulaakulana mu kkanisa eno ow'ekitiibwa Dr. Canon Gasita Lulentake ate nga ye ssenkulu wa Delta TV tukole atandikiddewo omulimu gwe. Ekiriyo tetulina Synod House. Synod House kye kizimbe omubeera enkiiko z'ekkanisa nga bw'olaba sinodi ennamirembe engeri sokolindeko tetupapa mwami jawe Godfrey emitwalo 5 gya cash Gasita Lule n'omukyala naffe tujja kuleeta ensawo 10 engalo ez'amaanyi Mukama yeebazibwe. Sokolindeko omukubiriza osobola kuwa ssente mpusawo meka Salongo Nalongo Bakalyango ensawo za sementi 20. Katusabe okusooka tunayongera okujjukira olunaku olwo lwa Novemba 1 olw'abajulizi abatukuvu bonna ate tweyongera mu maaso n'okusaba. Ayi Katonda ayinza byonna yaluka awamu abalonde bo okubeera ekibiina ekimu ekisa ekimu mubiri gw'omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe mu kifaananyi otuwe ekisa tukugoberere bwe tutyo abatukuvu abajulirwa abo